Alright, kasaira kamawulire gaffe atagetolde ensi yonna kolwale twalinye bombodya yaffe limu atogambwe ekoma Sudan ngwe tuka awo ne mudira mu basi muteri mafuta kuno yagafunye twalinye enyonyi yaffe ne tugenda ate mu nsi eya German twakujidde mawulire ki waliyo ekifo kye bayita Dresden Green Vault munange no kino kifo kiterekebwamu ebintu ebyebbeeyi ebintu ebisinga okuba ebyebbeeyi zaabu n'ebintu ebyala nnyo ebyebbeeyi so olwa kamera ezakutte ababbi abayingiridde ekifo ekyo ne bakimenya ne bajjayo ebyobugagga ebyo ne babita jowale n'ebirala bingi nnyo ebyobugagga ebiteekeddwa mu kifo kino ekya Dresden Green Vault munange no kamera zabakutte nga bagezaako okwetikka ebintu bino era police tekola kabufe w'amaanyi nnyo ng'ekozesa footage ali ku CCTV munange nno ensonga ete eziri mu kifo ekyo mu nsi eya Germany naye mmanyi nti abaddugavu ffe tubba naye munange ate n'abantu abalala nabo munange babbi mu ngeri eyo era babadde bakola omulimu guno bagezezzaako n'okutotaganya empeereza y'amasannyalaze mu kifo ekyo ennyininyini poliisi yagenza okujja ku makya nga wajja kola n'amasannyalaze ng'ekifo kyo kyali kizikidde n'awalawona nga wonoonese era munange lw'abantu abo so ezo ensonga ate ezabadde mu Germany. Alright, nga tuvuddeyo ate mu around the world nja twamule mpola era tugende manyino agamba buli lunaku wabeerayo ebyafaayo ebyakolebwa oba mu Uganda oba mu nsi endala zonna naye buli lunaku wabeerayo ebyafaayo ate ebitambula here and there oba oli awo betulina okuba nti no tumanya jjukira nti no okumanya gy'ogenda mu maaso olina okusobola okumanya ebyafaayo biki ebyaliwo sooka otegere history then osooka otegere ekiddako so nga tugende today in history tumanye leero biki ebyaliwo ffe we tutaali. With the people of our country, what is, after all, dass wir nicht sind Arbeiter. The black people in America must be the president of the United States of America. Mwaka ogwa 19 leero mu byafaayo nga tuzeeyo mu mwaka ogwa 1907 bwe bali bwerutinga ennaku z'omwezi 27 mwezi ogwa Novemba oba ogwe 11 Popo oba Papa ow'omukaaga ng'amanya ge mu bujjuvu yali Giovanni Battista Antonio Montini. with the people of our country, what is, after all, omuntu nawo wokadya n'okwata kiso n'okitunga omusajja wa Katonda atalina musango ku nsi kuno obadde otudde naye ng'ekyomukisa omulungi papa waffe twamusigaza teyafa kulikayo nnyo Angelo ate mu byafaayo enjala tutambule mangu tube nga tugenda tumanye leero ani azaaliddwa lunaku tufunayo omuntu azaalidwa buli lunaku abeerayo omuntu ezaalira ku lunaku olwo oba mukukunaava oba wakika ki naye gwe nawe njala omwegatteko ocelebrating oba okuzawamu amazaalibwa ago. Happy birthday Juliana Kanyomozi Balate Angelo bana batuwadde. Let's go turabe bani abazaalidwa olunaku olwaleero. Amazaalibwa gaffe ag'olunaku olwaleero tuzeeyo mu mwaka ogwa 1940 gy'emyaka 79 emabega bwe bwali bwerutinga ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwe-11 omukulu ayitibwa Lee Jun-fan abasinga obungi gwe muyita Bruce Lee yazaalibwa wali mu ssaza ly'e San Francisco mu kibuga California mu ggwanga erya United States of America. Wabula ekyembi Bruce Lee ono yagenda maaso n'okubeera nga yafa mu mwaka ogwa 1973 nga yali aweza egy'obukulu 32. Yazanya firimu nyingi omuli The Big Boss, n'azanya Fist of Fury mwe bali bamuyitira Shenzhen, n'azanyamu ne Game of Death, n'azanya ne Enter the Dragon mwe yafiira ng'agenze okukwata amaloboozi ga firimu aganaagendako. Yafa oluvannyuma lw'omutwe n'obwongo obusannyalala abasinga mu ssayansi kye bayita cerebral edema.
era onyinka ngateko ate omwala omuyimbi wano muna Uganda Juliana Kanyomuzi munago nakwalo naye mazaalibwa bwe ate ne late Nsibambi naye nakolwaliro ge mazaalibwa gwe so you celebrating your birthday n'abantu benyina bakuna vaawo bawulidde abolunaku olwali nabagamba nti you deserve to celebrate buli mwaka ngobeero gasseko bannaffe buli lunaku abantu bafa buli lunaku abantu tubaluzinga naye munange gwokoze otya gwe myaka gyogasseeko giwadde respect otogiwadde basinga obungi mukanya kuza birthdays naye ng'ate temwina kimweyongerako so ngamba ntya nga bw'okuza birthday baako ne byokola ebiraga emyaka gyo oga nti mbezezza emyaka 25 naye nga celebrating birthday ne wenaweereza okuddamu okuza birthday ey'emyaka 26 nyina kuba nga nkoze kyona kiri so tukuze birthdays nze bwe nsuubira eziyinamu omulamwa ng'okuza birthday nga wena nekyolagawo nga gwokulaakulana nga n'emyaka bw'ogiweza ate bw'okuza birthday ogenda emyaka emituufu tulye keeke etukke mu byenda okusonga okutubulya emyaka emifu abawala basinga basire queen mwane birthdays nga nnyama omwaka gumu anyway ekikulu kyakuba nti no ate okuziza birthday awono munange nga nvuddewo njagala tugendeko ate mu ntebereza y'obudde tulabe olunaku olwaleero lugenda kuba lutya. Ntuze mu ntebereza y'obudde bannaffe wano mu Kampala musuubire akasana kagenda okwaka the whole day ate bannaffe abeeyumbe musuubire akasana ku makya then olego tunza funayo ku nkuba bannaffe abeewa Kiso tugenda kufuna akasana Emubende tujja kwa Kiddedde ate Emoyo tujja kufunayo akasana kennyini Kyenjojo tujja kuba tufuna akasana n'enkuba wetugendako Ekitugumu Kitigumu tugenda kufuna akasana n'enkuba ate batugendako Entungamo tujja kufunayo enkuba tugendako ate Ekiboga tugenda kufunayo enkuba Rukingi tugenda kufunayo omusana the whole day then Kisolo tugenda kufunayo ate Ekiddedde ate batugendako Salti tugenda kufuna akasana kennyini mu Aluwa tugenda kufuna akasana Iganga tugenda kufunayo akasana n'enkuba then Kabale tugenda kufunayo akasana kennyini Fatuma tugenda kufunayo Kiddedde Mityana tugenda kufunayo Kiddedde Tolo tugenda kufunayo akasana ate batugendako Hoima hagenda kuba kasana Lugazi hagenda kuba kasana Masindi enkuba yennyini Norwich Mbala tugenda tufunayo akasana Jinja tugenda kufunayo enkuba n'akasana Mbale tugafuna enkuba Mukono kasana twanike banafa beyo Kasese ndako musana go then Masaka tujafuna enkuba Masaawo then Entebe kagenda kuba kasana akonaku olwale so bobereve waka nabagamba nti embeyo obudde si yakomeredde esobola okukyukakyuka banafa abagikebera siba Katonda alina plans ezabulunaku nebbo tubala bagita entebereza no don't stick on that anytime embele esobola okukyuka tekigana kusaamu motoka no stamka umbrella no samu jacket no tekamu scarf no samu anyway embeera nawe ebeera kyukidde ng'osobola okugikwasaganya mu ngeri emu oba endala awo nno nkanzulukawo spade ate ngende mawulire gaffe agawano. Yes, nga tuzza mawulire gaffe agawano njagala mawulire tulina amawulire njala ko amawulire asatu agonaku olwaliro naye kansooke neggulire eryakute mu kitundu gyentera okuwangalira eside z'Ekabowa wabaddewo jo instant awo Ekabowa omuyindi alina ekkubo ly'abatuuze lye yaziba kakati mukuliziba alina n'ettaka lyeyasima n'aliyiwa mu mwala side zaawo Ekabowa so onakola jo abatuuze bagezaako kalakasa nga bavumirira ekikolwa ky'omuyindi ekyo ekyokuba nti nno yazibikira ekkubo yasiba sengenge mu kkubo ly'abantu ate n'okuzibikira omwala wabula mu process y'okwekalakasa ate munange osi gye yavudde osiwa ekitundu ekyo gye yavudde najja ne bazenga bajja ku patrol okujja okubanga abatasa antu badde bekalakasa olw'ekikola ky'omuyindi oyo wabula omuntu mulamba bamukubye essasi n'abeera nga ate afiirawo banange njagala okubuuza abaddugavu bawano sigenda kugoinga so like sigenda kubeera so tribalism naye let me talk about this lwaki temweyagala abaddugavu ensonga yabaddewo nga omuyindi yazze nazo ekkubo ng'osobola okukira
giraba n'emyala yagiziba ate ng'era emyala gisumbwa nnyo abantu b'e Kabowa amazzi buli enkuba yetonya amazzi gayingira mu mayumba g'abantu yebadde ensonga enkulu ng'ovudde ku kyekkubo nti yaziba emyala ate enkuba nga wejja eyingira mu mayumba g'abantu ekyo poliisi tonakujja kasuka kukuba masasi wabadde olina kusobola kulowooza kiki ekyabaddewo kinakolebwa kitya ani yakikoze banange bano butugendako mu nsi z'ebweru bannansi beeyagala butugendako mu nsi z'Abarabu bannansi beeyagala naye lwaki ffe tetweyagala odeeta muntu munno n'omukuba essasi ku mutwe yadde munnamawulire Bajira Sembule zone, yes. Yadde munnamawulire wa Sembule zone mu Kabowa. Gwe bakubba essasi mu nkola ne liyita mu liiso naye nga in fact yabadde tabirinamu. Naye nga osi yabadde atagetinga oba kiki nsinza nakugamba. Kubanga bw'obanga ozze kutawuliza beekalakaasa nsuubira okubba masasi mu bbanga si ku nnyama. So njagala aligalo kitali osooka mbe ku video eyo eyabadde ate side z'e Kabowa. Amukubye amasasi ffenna nga tulaba lwaki mutujogo kyenkanidde awo oyo omusajja afuuse ekizibu buli muntu gwasanga akwata bukwasi buli gwewulira bwire yani y'amateeka galagira kuba muntu masasi tewabeera nga waliwo akajegalala kaliwo bakulagira okuba masasi mu bbanga yakwata ababbi olumala omutuuse wali ebintu bye babbye ate n'amala n'abatta naye mubbi kaki bakusanga ng'okola n'okola ensonga ekitegeera kati ng'otunyumizayo omuntu ekyomuntu tumumanyi abantu bamulabye ensonga ezintutte munda zibadde ensonga 3 ensonga esooka ani akubye munnaffe baganda baffe muwulirize Bwire fayini yakubye omuntu waffe munda engeri gye baŋŋambyemu mpuna omumundu mubaamu amasasi babala amasasi ago for time being bagira bakola ki baligula ekyokubiri omwala eri gye guzimbira omwala gye guliko bakiriziganyiza nti omwala guziba nnyo kitalo ddala eky'omwami oyo bambi eyafudde mu ngeri eyabadde ey'ekyekango kubanga abanange ogamba gambe nti but Ugandans please let's try to love each other tweyagale banange tweyagale kuba tosobola kuddira mu nsi n'okuba essasi ku mutwe olw'okubanga otaasa omuyindi anayi manye njakwera busuka kawo nekankyereke omwego omugenzi mukama aguumuze mirembe mu nsonga ezo ate awo nga nvuddewo waliwo emikono egikuŋŋaanyizibwa aba FDC nga nekigendererwa kyabwe baagala kutwala President Museveni mu kooti abitebye olw'okutoba eddembe ly'abantu n'ebyala ate munnange byo bagamba nti samativu nabyo baagala kumutwala mu kooti ya nsi yonna naye nga bavudde ku ki nga bakuŋŋaanya emikono gy'abannansi wabula bo ab'e Kasese balabuddwa ku nsonga eno. kubanga buli muntu wena mu nsi Katonda yatutonda tuli byabafuzi ebya politics naye kubanga Katonda yatutonda mu kifaananyi kye tusobola okuvaayo nitulage obutali bumativu baffe ng'abantu kubanga Kasese tubadde mu ndalo nnyingi nnyo bw'ensonga ezo ezijja politikale nizibonyabonyesa abantu baffe mu bobutamanya bakosa obutamanya baffe ba politician okulinyira eddembe ly'abantu b'e Kasese buli kintu kyonna kibaagala kibayisaawo bakireta mu Kasese abantu baffe ne babonabona kati ensonga lwaki nvumiridde ekyo kigambo ekyokwagala okuregisteringa abantu ndi bagende bawabire president mu IC ekyo nkiganye even if I'm a cultural leader tukiganye abo abantu baagala bikola bagenda kubanga abaana baffe babonabona because of that politics yembi. Trying to advise the people, more especially of Kasese district, about these forms which are circulating that they want to take the president to ICC. My humble request is that the people of Kasese should not sign these forms. You know, people have used us, they have put us at the front line of their issues, and at the end of the day, we become the losers.
nagamba nti ziri wano Kirebewoka Mbukarambi Kisololo simanyina Kinyamaseke oli mutulo nnyo Yesuwa oli mutulo nnyo. Alright, nange ensonga z'okudira president omuntu alamukoti ensi yonna nange nzivuddemu kubanga nange lesera bawo nsonga lwaki yandibadde atwalibwa ebintu byonna abikola bulungi. Ayafudisire mwewumuzeeko omuntu esonyi obanga twabagoba kisooka mu kisalo ky'ebyobufuzi twabavaako even nawuddeko ate abapapa wange bagezaako ate okuvumirira ekyo naye nga waba kyekiri mu ggwanga baga nti mu FDC yafunye omuze ogujjako bannayuganda endagamuntu mu muze tuzikuŋŋaanye tuzibale tutwale president mu ICC mu ICC then neebuuza kati ate endagamuntu zaffe zicontributingirawo awo awulira ng'alumwa byetukola mu gavumenti yaffe eno ye yennyini yabaatwala don't involve us abasanyufu abali happy ate kati ffe mutugatte mu ndalo zammwe FDC bale please mutwesonyiwe this time around tetulina buzibu because era bwe nguba toki mu sayo ky'ebyobufuzi omupiira ffe tuguyina ffe tuli mu center ffe tuli mu box ffe tuteeba gitwagala gye tuteeba so abefudisi mwewumuzeeko ekituufu kiri nti ffe tetujja kujja mu bintu yammwe mutuleke president waffe twagala agende mu ICC ngaba mu kkooti y'ensi yonna kubanga byakola byalina okukola obadde olina kyobuuza ekirala byebyo naye nga don't involve bano abantu abatalina buzibu ku president mubatebe mu bintu byammwe Besigye tukola ne cabinet yo mugende mu mulope then erina abidiridde munaabitugamba naye nga ensonga zeezo bo abekasese babagaye nti mwe muve mu nsonga z'ebyobufuzi mukere mukole ebibakwatako muleke ebitabakwatako ate tunaagamba kinga bwe bagambye ate bo bannayuganda baweereddwa amagezi okuba nti no bagezaako okuba nti no beeterekera emmere kino kiddiridde okuba nti bannayuganda balina baguddewo kati muze gwakubeera nti emmere gye balya bagigula buguzi mu butale baagana okweterekera infact bwoyitako mu byalo ebyenjawulo abantu omuze gw'okugula emmere gwe bafuukidde omuze balekeddeawo n'okulima bwe bayita mu butale balengera emiwogo balengera emimonde buli mmere gye nibaga ndowooza okulima kwadiba tulina okubeera nga emmere tugulangule baweereddwa amagezi okuba nti bagezaako okuba nti balima emmere ate era ebeera efisseewo ne bagitereka singa wabeerawo enjala nga balina kye balya okuziyiza omuze gw'okugulaagula emmere nazzikuno abaganda balenga tebagula mmere babeeranga ne granaries mubateeka emmere enkalu ngasenga wabeerawo enjala ng'egudde ng'emmere tugijja omwo naye kati obutale bwafuuka everything we need bagenda mu butale si mu kyalo si wane waffe mu Kampala buli kimu bakijja mu butale which is not good I think so baweereddwa amagezi okweterekera emmere. Okubeera nga mugula ebinyeebwa bye bamaze okukola ki ebyo ebiringa akawunga babita okusekula ebise lwaki nti kubanga wali wogenda wansi eri mu kisenyi mashini ze babikoleramu tebazooza so kiba kitegeeza ki nti kubanga tebazooza obukuku bubeera nga bukola ki bukola so kitegeeza nti n'obwoteekamu ebinyeebwa ebirungi bijja kuvaamu naki n'obuto so kikuyamba nnyo obeera mwegenderevu nnyo singa oba oguze biki ebyempeke byolaba nti tebirimu ki nembaga nti n'omutindo gubeera muzibu okukola ki okukuuma kakati awo wetugambira nti tulina okuteekawo kye tuyita infrastructure gavumenti ekikolako ekyokulaba nti tulina programu ey'okuzimba silos eza gavumenti ezitereka ki ezitereka emmere kekijja kuyambako nti abantu abali specialized bavunaanyizibwe okutereka ki emmere naye kati oyinza okwesanga noga nti food security situation ya Uganda eyimiriddewo ku mulimi wa bulijjo buli mulimi avunaanyizibwa okutereka emmere emumala. Some of the crops like this maize and the groundnuts, the aflatoxin, the fungus that causes aflatoxin attacks the crops at the what? At the field level. So during the trainings, we try as much as possible to train them on those areas such that. Alright, kikulu nnyo kye nabagambye kyokwatereka emmere sagala kiddamu twekubirize ffe katubere nga tumalawo omuze gw'ogulanga emmere mu butale kubanga tusobola okulima ate emmere tubeera nga tugitereka okusinga okwesimbanga layini mu butale tugenze gula mmere nga tulina obusobozi obusobola ogitereka so osala kusukkawo njagala tugendeko ewa Mike of Uganda naye abeere nga atuwa ebyemizannyo.
service the service of what it is you cannot forget in your life. Everybody, you're not meant to miss it. It starts at 4 p.m. in the evening every Wednesday. You does not want to appear anywhere on TV, but you want to pray with us, you want to gather with us here. Also give you a chance of holding the microphone and you say what comes from the bottom of your heart. You come on Wednesday. The service begins at 4 p.m. 4 p.m. in the evening. This service is not always live on TV. No. But come and attend it. The service that's filled with, God said this Wednesday service, I have to sow to people that God will have revealed to me. I change your dress code. You go back different from the way you came appearing. You put on a dressing of a blessing. Come on Wednesday this week. Then you see how God is going to change you. A powerful hand clap to Jesus. Wewa wasuzotya omulungi alaba ABS TV program amacha malungi senior Mike of Uganda amazi kusobola kubanga tusaka ebyemizanyo nga babitambudde mu kiro awamu n'ebyensuubira okubanga bitambula mu lunaku olweggulo mu Star Times Uganda Premier League abadde n'empya gibadde biri mirambirira ku bisaawe ebyenjawulo. Twalabye ttiimu ya Mbalala City yasobodde okubanga ekwata KCC n'ejjukuba goals badde 2-1. Bannaffe aba KCC basobodde okubanga basobola okulya empanga bayita mwana mulezi gwe bayita Sam Ssennyonjo naye mwana mulezi gwe bayita Ibrahim Olit kwoteka ne Swariki Segujja Bebe be basobodde okubanga bakubira ttiimu ya Mbalala City nesobola okubanga ewangula omupiira ogwo. KCC ne banga yaluzinze omupiira gwayo kati yasigadde mu kifo kyayo ekyokuna n'obubonero buli 24. Simanyi bawo ine genda bwete nesobola okubanga gya Vipers waggulu akuba kati basigaza emipiira giri ebiri gibabanja bana abagizanye bajja kubandoza baweza obubonero bujja kuba 30 tebajja kubanga bajja timu ya Vipers kubanga yino obubonero buli 35 so wekityo kyatambula mu ligi y'eggwanga Uganda mu ngeri emu. Timu ya URA yasobodde okubanga ekwata pro line n'ejjukuba goals adde 2-1. Saidi Cheune yasobodde okubanga atebera URA kwoteekana mwana mulezi gwaita ko Lotomio basobodde okubanga bagitebera naye nga Edrisa Lubega Tolezi yasobodde okubanga atebera timu ya Proline FC mu mupiira ogwo gwa Star Times Uganda Premier League yasobodde okubanga kitambula kati KCC ajja kubanga komawo mu nsiike ku weekend eno. Ate mu ngeri emu nga tugenzeeko mu Chekafa Senior Challenge Cup omwaka guno 2019 edition ya 82 Uganda yagenda okubanga egikyaza wanene Uganda. So bannaffe Jonathan McKinstry coach wa ggwanga ya Uganda yasobodde okubanga ayita abazanyi 30 bagenda okubanga akozesa batuka ku training olunaku olwaleero naye ng'ojjeko abazanyi bali wa KCC kutekane Proline bye basobodde okubanga bayita bajja kubanga batuka mu wiiki ejjanga nakuza omwezi 3 olwensonga nti baba kyalina emipiira gyabwe gy'okumalayo mu liigi. Kati golokipa yasobodde okubanga ayita Charles Lukwago James Alitho Joel Mutakubwa Joakim Komakech omwana mulenzi muto nnyo myaka 16 akotekane Said Ken defenders kuliko Paul Awira Ashraf Mandela Mustafa Kiza Adison Galiwango Alidivalira Mustafa Mujuzi kotekane Paul Mbowa ate ba midfielders kuliko Nicholas Kasozi Shafiki Kajimu Hassan Ssennyonjo Mzamiru Mutiaba koteka Kalimu Watambala Krizosto Muntambi Alan Okero Bright Anukani kotekane Joakim Ojera strikers kuliko Ben Ocheni Aviani Sekajogo Alan Kayiwa Joero Madondo kwoteka Stephanie Mkwara ne Rubega Edrisa bato basodo kubanga ayita
abazanyi abo naye kese ina kabazanyi musanvu Vipers batano kotekana yuara ina ku batano basinze okubanga baleta abazanyi abangi ku mpaka zineza sekafa zigenda kubeera wano mu ggwanga lya Uganda ate nga tugenza ko mu Champions League nga zasobola okubanga zitambula olunaku olweggulo bannaffe aba Real Madrid basobola okukola amaliri aga 2-2 ne tiimu eno ya PSG ojasobola okubanga eta Paris Saint-Germain Karim Benzema asobola okubanga atebera Madrid goals awe 2 ate Kylian Mbappe kotekane Sarabia basobola okubanga bakubira tiimu eno ya PSG goal zaabwe eza equalizer nenga Madrid basigadde mu kifo kyabwe ekyokubiri nga PSG be bakulembedde n'obone buli 13 Madrid ina 8 socha ke kibinja bwekito kyasobola okubanga kitambula babiri basobola okubanga baqualifyinga olw'ensonga nti Galatasaray ne Club Brugge abadde bagobagobako Club Brugge badde gobagobako yasobola okubatenga yekola maliri game emu ne timu ya Galatasaray so kyasobola okubanga kitambula mu yo group ate group B banaffe abakuru Venus Zvezda basobola okubanga bakuba timu ya Bayern goals badde mukaga kubwerere Bayern yabadde nkambonyo Goretzka yasobola okubanga abakeera ate Lewandowski yakubye ko goals badde nya namba kweze gole nya kigamba ya gole enyizi yakasinza okubanga za bwangu mu Champions League olw'ensonga nti zaziye mu dakika 5 endala golo nkaga munya n'enkaga mu 7 goals ajidde mu dakika zasobola okubanga ateba ate gole yomukaga asobola okubanga ateba kusala wata Colinton Tolisso abanaffe babayani basobola okubanga nabo baqualifying okugenda ku level eddako mu mpaka eza UEFA Champions League. Spurs yasobola okubanga kuba Olympiacos goals abadde nya ku 2 nenga Spurs yavudde mabega ensonga nti omusajja basobola okubanga bogisookayo mu golo 2-2 neva mabega ng'eyunga Deri Ali Areken yakubako golo 2 kutekana Sagi Oria basobola okubanga atebera timu ya Spurs goals zaabwe nga bawangula omupiira gwabwe nabo basobola okubanga ekintu bakisiringa Jose Mourinho ayavuddeyo nebibaza nnyo Boroboy olw'ensonga nti yabadde yalaze obwangu ennyo nga ttiimu bagirumba naye nga omupiira yaguyita nga Boroboy yalaga obwangu ennyo okubanga aguza ku kisaawe so ekyobusine yasobola okubanga ekintu yakikwasaga Mana Spurs yasobola okubanga ekintu kikwasaganya bulungi nnyo mu mpaka eza UEFA Champions League. Atalanta yasobola okubanga ekuba ttiimu ya Dinamo Zagreb goals badde 2 ku bwerere ate Man City yasobola okubanga ekola amaliri agemu emu ne ttiimu ya Shakhtar Donetsk Kigundagani yasobola okubanga abatebera golo yaabwe ne mwana mulenzi gwa Solomon yasobola okubanga atebera tiimu eno ya Shakhtar Donetsk kati Iyo nawe kito kyasobola okubanga kitambula mu group ate nga tugenzeko banaffe aba Lokomotiv Moscow basobola okubanga bakuba golo 2 ku bwerere nga bakubwa tiimu ya Bayern Leverkusen mupiira ogwo Lokomotiv Moscow yabadde kyazizo mpya naye sajja bwagirumbye waayo ne boje kuwatira ddala ate Juventus yasobola okubanga kuba tiimu ya Atletico Madrid golo yabadde emo ku bwerere sajja wata Paul Dybala afsaja na kuzina ali ku form y'enjawulo yasobola okubanga kuba free kick ne kwata direct mu katimba so wekito kyasobola okubanga kitambula kati Juventus bakulembedde ekibinja ekirabo basobola okubanga baqualifyinga naye nga olunaku olwaleero tugenda kubanga tukomawo ne fixtures zigenda kubeera nyingi nnyo mu group E bannaffe aba Genk bagenda kubanga bakyaza tiimu ya Red Bull Salzburg tiimu ya Liverpool yakubanga etuuka tiimu ya Napoli ogwo omupiira gwakulira na komba sowani tiimu eno ya Napoli yasobola okubanga bangula first leg yakuba tiimu ya Liverpool goals ali 2 ku bwerere so Liverpool bajja kubanga bakomanga bagala kwesasuza olunaku wali ku Anfield Stars genda kubeera 5 ezekiro ate group F Barcelona yakubanga etuuka tiimu ya Borussia Dortmund first leg gwagwa 0-0 Barcelona yali ekyadde wali mu Dortmund nenga olunaku lwaleero Messi singa alabika mupiira gw'olunaku lwaleero ajja kubanga aweza omupiira gwe ogw'olusanvu mu tiimu ya tiimu ya Barcelona zanya lyomu yakaye ka musinga emipiira emingi bamuyita Xavi yazanya emipiira gyali 7 so Messi mulabo lwaleero naye ajja kubanga ataddewo eyo record mu tiimu ya Barcelona mu ngeri Barcelona tubagenda kubaya musale bata Gerard Piqué Nelson Semedo kotekane Jordi Alba Gerard Piqué ye ali suspended ne bali ababiri Nelson Semedo ne Jordi Alba bo balina buvune ate yo tiimu ya Dortmund Paco Alcácer bajja kubana ye kotekane munzigwa Thomas Delaney naye tebajja kubana ye Jacobo Aboloni Lassen naye tajja kubeerawo olunaku olwaleero so kigenda okubanga kitambula olunaku mogo omupiira Barcelona baga kubanga wangula omupiira ogwo babere safe side okubanga bakulembera ekibinja kino basingako Dortmund akabonero kali kamukoka so olaba balina kubanga bawangula buwanguze mupiira okubanga ekintu bakisiringa ate Slavia Praha yakubanga kyaza tiimu ya Inter Milan naye tebena kubanga gitambulira bulungi yakubanga equalifyinga abali bannaffe aba Dortmund bagisinga obone ndowooza kali kamukoka
bwagala kubanga bawangula omupiira bagende nabo okulaba nga batereza emikisa gyabwe egenda ku round of 16 ate group G abanafa ba Zenit St Petersburg bagala kubanga batuka timu ne Lyon saa zigenda kubeera binda chekatano mutano timu ya Rasenball Sportless Puziki ya kubanga etuka timu ne Benfica olunaku olwalero ate mu group H timu ya Valencia ya kubanga etuka timu ne Chelsea group eno yesinga okubanga yensibu kati sawa zino olwensonga nti timu 32 yazisibaganya ku bubonero Valencia ino bone musanvu Ajax ino bone musanvu kwetakana timu ya Chelsea ino bone musanvu obalabo nabona balina chances zitawo nenga Chelsea bali waneno Valencia tena yakakuba kompira guli gumugo kagoka mupira omusanvu je bakasolo kubanga bazanya Chelsea wangudaka empira giri esatu newe bakola amaliriga gamunde esatu ne baluzinga empira guli gumugo kagoka nenga Chelsea bakazanya emipira esatu nga bali ku kisawe ky'abandafe bana ba Valencia ku Mestala nete basode kubanga kuba mupira na gumu bawangudeko ebiri n'amaliriga mundi gumu so balaba nti balina record nungi nnyo ku timu ne Valencia ateranga Chelsea just bakaluzinga mpira gundi gumugo kagoka koje mpira 11 jibakasobola kubanga bazanya ku timu zinene ze Spain bawangudeko emipira giri esatu ne bakola amaliriga mirundi musanvu ne bakubwa ompira guli gumu ate ogwo mpira timu ya Barcelona solo kubanga bakuba mwaka gwa 2008 mpaka za Champions League round of 16 so bwekito kitambula Chelsea bajja kubanga bajjanga bagala kuwangula buwanguzi mpira msajja avudeyo nagamba Frank Lampard tiguno mpira inakuba nga tebalina kubanga baluzinga balina kubanga bawangula buwanguzi mpira okusobola kubanga batangaza emikisa gyabwe ejjo kubanga bagenda ku level eddako Antonio Rudiger agambye ayinza okubanga akomawo mu line up ya timu na Chelsea olwese ngata badamaze emipira mingi ko ngatazanya nga alinamu obuvune agamba kati ali fit nnyo okuba angazanya omupira gw'olunaku olwaliro mu ngeri emu timu ya Lille egakubanga etukana timu ya Ajax waneno mumpaka eza Champions League Ajax nayo ejja kubanga yagala kuwangula buwanguzi mupira esobola kubanga nayo tangaza emikisa gyayo ejjo kugenda ku round of 16 ja kubanga nkoma wano olunaku olwalero olunaku lwekyanja kubanga nkoma wano ezo results judge n'emipira nze senior Mike of Uganda atakomera mpera akunkumire ennaku z'omwezi nga 31 December tugenda kusabira Kawaala 31 December on 31st of December buli muntu yenna jangu everybody come tuyingire omwaka 2020 we enter 2020 nga tuli wano Kawaala while we are here at Kawaala mulete abalwadde bring all sick people abasibe b'amaaso the blind abagumba the barren ogenda kuyingira 2020 you are going to enter bidi abiri nga tokyali mugumba while you no longer barren nga tokyali muzibe while you no longer blind nga tokyali mulema while you no longer disabled 31st of December mujje Kawaala come to Kawaala tusule wano nga tusaba and we stay here overnight as we are praying. Buterevu nnyo amanya ed 256 nga bulijjo mba nkikedde mate nkitulemu mbawe poko oba mbu olugambo olusufu ennyo abantu bangi nnyo kakimanyi bali batudde bagamba wali ginayise mu katale wali ekibi agamba bagenda kuorganizinga ki TV ekinene babeere nga bakiteeka awo every morning nga balaga ABS TV so that baba balaba olugambo lwange neŋŋamba ekyo tusabe gavumenti etuyambe eyingiremu ensonga naye mwasuze mutya mwenna yes ate nga olunaku lwaleero ngenda tandikira ddala buterevu omanyi nze mbatwala nnyo mbiri buterevu ngenda tandikira ddala ku amawulire amasufu ag'essanyu aga Brian White munaye wetwogera olunaku lwaleero omukulu ono yateereddwa kugamba Mike Mukula yakitunudde nagamba naye kasajja tekalina ssente niwe nabanga ndikasiba niwe nakasiba emyaka mmeka simanyi emyaka emeka amazima gani tekayinza obutasasula ssente so batudde bulungi wali Brian White n'abantu be of course ne Mike Mukula nabagamba katukuwemu obusente obusamusaamu otusaasire naye n'emmotoka gikola ki gitwali Mike nagamba okay fine wekibanga wekitwe mwagana nange Brian White munange mukwano gwange naye obukumpanya bwe bulese obuzibu buno okulaba nti buli kimu kiriwo ekityo so ne boogera omukulu ne bamutaa ku bail era wetwogera saa zino Brian White ali mu kujaganya ate ekinewisa kiri kintu kimu bakutadde bakuyambe bakusaasidde bakusonyiye
Naate ovira woti notandika okwogera ebigambo ebingi nnyo omukulu nayogedde ebigambo era nakolima gavumenti yakolimidde gavumenti agamba takyaddamu kukolera NRM wakiri kabeereye nga ye omuntu wakiri kisingako okwetera ku pressure kugamba ewamu n'akasente akanono koyinano akali mu nsawo n'okateekamu naate gavumenti netakalaba okitegeera bo kye bakola kulwanyisa mbuye mbu bakathalini kusaasira simanyi bafulufiga mbu baani abo bonna abaze kumulwanyisa kyetutamanyi Brian White abadde agala ekintu kino akyefuge akibeeremu yekka oba kiki byonna weekitiibwe kiri Brian White wetwogeramu naye yavuddeyo era essaawa zino musanyufu nnyo gye yabadde atubuulako ebintu byabadde aloota ng'ali mugundi Mukomera omwo yamazeemu nno olunaku manya abagaga bepanka bali bamuteekera agamba it's okay just kamaleo ka just udakika 30 nveyo ekyo kigwe amabulire mujje munkwate nga nvuddeyo twabaddeyo ne tuula naku ne lusifa ekiro ne kizifa tamusomukulu tavuddemu so kyaddaki yavuddeyo ffe tugamba nti weddeko omukulu Brian White bikola ebintu ebyamazima mu mazima n'emikisa bwe zijjira ez'essente enyingi ate ewe tuba tuvuddeyoko tugendako butereevu waliwo pasita omu pasita ono yavaayo n'akola oba nkiyita infidelity oba nkiyita ki olina omukazi gwawasa mpeta buli kimu kiri fine muzadde n'abaana ate novaayo n'okola ki ate n'ofuna omukazi omulala omulala gwe yayita malaaya mbuye afuna malaaya wetwogera munaye malaaya eno nga wekiri ngaoli bwe yakiyita munnange nze mwita girlfriend w'omusajja ono yamukoledde surprised birthday enungi ennyo omusajja gwe twogerako bamuyita pastor Bujingo gundi Alosias Bujingo okitegeera omukulu ono munaye yabadde surprised nnyo mukyala we yamukubidde essimu n'amulimbalimba njagala ojje waliwo ekintu ekiri wano jangu tukimalirize simanyi ab'ettaka batuli bubi bayinza otutula naffe nga gundi kirumira omukulu ono n'agamba ebintu by'ettaka ebyo munaye kangendeyo yagenza okutuuka yasanze birthday party ng'omukyalo ono Susan Makula eyalyawo Teddy Teddy oba yali talinawo akabulungi omukazi munno akujjako ati omusajja bannaye ba Irene muve mukirali ng'ensonga eno omusajja tabbika okitegeera so wetwogera omukulu ono musanyufu nnyo alina ebigambo ebisufu ennyo ebyalaavu nze naye manyi bapasa ebigambo tebabimanyi bulungi nti bo babeera awo beezi bantu bakatonda ebyalaavu tebabimanyi mamanyabo Bujingo afukumudde ebigambo ng'abigambo omukyalo ono ebirungi ennyo so kasooke tulabe ku video ya Bujingo eno nga bamuwadde surprised birthday Amanyindiba wamugaso the Bible tells me that he knows me by name ani ali amanyindiba wamugaso okay ndowooza ebintu ebyabadde ebya pasa Bujingo mwena mwerabiddeko agabula keeki buli kimu kyatambudde malidadi sana nnyo